Kadama TV Kadama neyanziza omukisa guno okubeera nga njogerera Kadama TV. Waliwo ensonga oba ekintu kye njagala okubuuza. Bwenaku ekintu ekyo nkyebuuza nene neerabira okukibuuza Bakadaama. Buli bw'olaba ku TV ku marediyo n'owuliriza kampani ezitwala buli kampani etwala Bakadaama ebweru ne Bassekadaama, naye kanjogere ku Bakadaama kuno. Egamba nti batwala abantu nga tosasudde wadde n'ekikumi, tugobera ku paasipooti, tugobera ku visa, buli kintu kyonna kya bwereere. Akantu ako mukajjukira oba mukamanyi? Buli kintu kyonna kya bwereere. Naye nga nze sibulirangayo kampani yonna etutte mwana nga temuggyeeko ssente. Agimanyi asobola okuŋŋamba, yinza okubeera nga nze atabitegeera. Ovaawo ng'owulira adivaatinga eyo ng'okeezaayo muwalawo, ng'okeezaayo sisitawo, ng'okeezaayo mugandawo, ng'okeezaayo mukwano gwo. Olutuukayo nga bagamba twetaaga ssente eza paasipooti, naye nga mukalango mwennyini mwabaddemu nti paasipooti za bwereere. Olina paasipooti bwena ekyo kibi, katukoze tutya okusobola okujanguwa sooka oleeteyo bweziti. Naye nga akalango kennyini kagambye nti paasipooti ya bwereere. Visa yo tebagisaba, mpozi nga waliwo abalala abamanyi, naye yo visa yo nkyekakasa wali yali asaba essente za visa. Wabula ayinza okugamba olwo kampani gyemanyi tujja kubayo tuzoogere, n'agamba olaba Bakadaama bangi, bw'oba oyagala gwogende mangu kolayo kyokola. N'okwata emitwalo 2 n'okola ki n'ogabawa. Bw'osooke bali abazze, kumbe nga byonna bya bulimba, batwala kusinziira bwe muzze. Abantu abo mubajjukira bulungi. Oluvaawo ne bagamba mediko nayo leeta ssente, ezo nazo n'ozisasula. Ne bagamba simanyi enapukiipu, ezo nazo n'ozisasula. Ne bagamba simanyi mugenda kubeera wano, mugenda kumalawo wiikisi mmeka, ezo nazo n'ozisasula. Kwegamba waliwo obusente obwo bwe basaba bwe batateeka mu birango, naye ng'ogenda okukuŋŋaanya ssente ezo zonna ng'oyinza ogenda mu mitwalo nga 6 oba n'omusobi. Wanina Kadaama yaŋŋamba nti ye kyakolako nga kamu kitundu. Awo bwe twebuuliza kampani lwaki mubba Bakadaama? Lwaki mubba Bakadaama ate lwaki mulimba nga mukola obulango nti buli kimu kya bwereere? Waliwo kakampani awo kemmanyi, musajja ajjako agamba bwereere era buli kimu kya bwereere era yanguwako era nkya jangu ogende bamukubonaabona. N'ogamba bannange, gwe wennyini ku TV wennyini olabika ng'otugamba bwereere. Oba lwakuba obeerako n'egaalo bingi kugamba oba olowooza tetukulaba, n'ogamba ekintu kya bwereere. Abo nabo bavaako. Tulina wano yeewaayiisa awo kawempe awo nga fulaate muzitegedde awo, nabo bagamba buli kintu kya bwereere. Naye ogenda okulaba ng'emitwalo 5, 6 sigudde. Bannaye nze njagala mukole obulango nga bwe butuufu. Omuntu veeno ng'omugambye okuggyako okusasulayo ka mediko ne ka upkeep oba emitwalo nga bweziti, oba ogambye waliwo n'abasaba ne registration fee. Mbadde mbeerabire kati noleeta registration fee emitwalo 3 oba emitwalo 5. Ezo ssente ssebo ziba ssente ogenda zikolekitinga. Naye ate bw'otuuka wa boosi ogende Buwarabu ng'asooka akusomera nga buli kimu yakikuteekamu. Nakuteekamu paasipooti, nakuteekamu kino, nakuteekamu bagende bakebera. Ate lwaki ozze olina olubuto? Nagaba bakebe lwaki ozze olina endwadde ng'eno? Tusasula ssente ezo zonna. Kakati neewuunya bana, ekintu mbeera mukitadde ku levo nti ya bwereere. Bakadaama mukiteeke ku levo ya bwereere. Bwe mbeera mugamba nti mugenda kusasulayo akasimbi ate si mu bubi, era tetujja kunyiiga. Bwe gamba nti nze okujja ewange kampani bweti ne bweti oleeta emitwalo 3, ng'omuntu amanya nti kaŋŋende genda kukwata emitwalo 3, si mingi. Osinziira engeri gye babbamu abantu abagenda ebweru, millions and millions, okukwata emitwalo 3 oba 5 ate ge mutubba mu nkukutu. N'ogamba omuntu leeta emitwalo 5, tujja gawa bulungi. Naye omuntu n'omugamba jangu ate neŋŋenda ku kampani yo ate n'onsaba ssente. Mu butuufu bisajjamu ekintu ekyo kituluma.